gato yiyo bannange yali Omuntu gena kubativale okuzannya. John asanga gato kali ku office ya Faima. Yabuza Faima, obugatto bw'omwana lwaki obuleka wano? Bale Faima yaseka katono afe. Kyokka kino nno lowooza kino. Kino nti kati kyeyongerako emabega naye kati kange namba 38. Ne mama ngamba 38. Nzolwalira bwe ndi nnyo k'omutuufu. 36. Kati kiwala kyange third born yayambala 37. Kati yambala ne brother we. Kwa brother we yambala 37. Ate omukulu omulala like amuddako omulundi ogwokubiri ayambala nange ayambala 38. Ate amuddirako ddala ayambala 40. Bana we mwana wange namutya. Oba yatwalayo ekya daddy. Anti muwanvu nnyo. Kati ndagamba ugenda kujjawo engatto 40 size eba engatto y'omukazi eba tenyuma. Nze nabagamba nange wadde batujjeeja naye. Yali badde kumanga ku 39. At least akome ku 39. 40 aba ladies and gentlemen. Aba alimbamu. Kakati wasukka oba bagenda tandika muwambaza z'abasajja. Era oyo kati akebera mu z'abasajja. Kwange y'abakazi era bajja kwera mu sneaker kwanga ne heels. Kati kakyali cute. Waliwo gato 37 38 ate bubula bwangu olabika. Kyanga n'abantu kati osobola okufuna engoye mu baana. Mu baana awe. N'obugatto tufuna mu baana. Gato okasa bulungi. All right. So cute and pretty. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Lyotya mami? Ndi wano sira tabu ndi mpulira ssanyu okubanga omwana wange otandise okweyubula. Naye alinange Shamim. Ye Shamim bakuzaala? Masaka, Serinya. Serinya. Gy'okulidde? N'agendayo bukulu okulabayo obulabe. Okulaba ku bijja by'owamu. Yebazaala maama taata? Taata wange. Mmwe muli bana ba kibuga wano. Olabako awatuufu ddala awali amaka ga nnyoko ne kitaawo galiwa? Mama wange abeera wuwe ne taata wange abeera yekka. Wagenda okutegeera nga baseparating? Nali ntegeera ne baseparating. Nga muli abaana bameka? Mama wange tuli basatu. Ate mu daddy? Daddy alinaye bameka? Alina abakyala bameka kwa musiraamu? Alinayo abalala babiri abakyala babiri. Ze haki ssatu. Mama we ye muto oba ye mukulu? Ye mukulu. Ate mukulu kyekyamunobya? Teyanoba yasigalawo. Ate lwaki bayawukana? Ndowooza balina ebyabakyankalanya ne baawukana naye tetwabinoonyereza. Of course buli mwana toyinganga mu ntalo z'abazadde Shamimu. Era taata tumulaba ne maama ne tumulaba. Bana tukuze ne maama. I know. Oli mwana wa mutima. Neddira mutima omuyanja afa tulina ddamula. Bane tonambuuzaako nno nga maama. Era dde mwana ba mutima. Era dde olutya mwana wange. Omukazi atya. Omukazi ali mulungi stand of camera era maama. Leka munnange. Omukisa gonna gutandikira ku maama ne gusaasaana. Okitegeera. Taata nno ambeererawo mu sho. Nnyo kituufu. Ambandi awo nga nkona mugagamba nga tonaleeta bulango. Namugaka ndeete. Nga ntwala sogerwako. Akubamu katono nga wumbawumba owuwe etakuba nnyo. Amaka ga maama gali luddawa? Kawaala mama mwakulira. Nakulira namuŋŋonawo ku kkubo. Yefujjo wamma. Ku kkubo ddala bwe wati. Emmotoka kati zitomera. Zitango olumu ziwaba naye nga Mukama yatuyamba nga zitomera sayidi eri endala naye nga ffe tezitutomeranga. Bwe batya obwana bw'embaata. Bukulira mu kkubo awo. Kkubo. Mama yaliwo awo nga waakolera nti ng'omudaala guli ku kkubo nga tasobola guteekamu. Wa mu katale? Yali alina omudaala nga gwa nnyaanya nga yaguzimba nga munene. Nga kuliko ennyaanya, byennyanja, bikajjo, ng'asiika ne paani. Kyewamukolanga ndowooza. Okola ki? Ng'abalagala awo. Maama waffe ng'abala ebintu bye naye nga toyagala onookola ki? Kati nga bino muwogo oyo bwe baba mutema kuliko obuba bubuukako bwe buti obwo pane baba mukola obusembayo bwe muli obwo biri byonna abibala. Okulya mu bizinesi awo wakati? Nakulya mu bizinesi wakati. Olusosigala mu mudaala? Ku makya mukeera ne muteekayo ebintu bye ne mulyoka mugenda kusoma essomero lyali kumpi. Kawaala awo? Namuŋŋoona. Essomero lyali Namuŋŋoona nga tutambulako katono nnyo ne tutuuka ku ssomero. Naye nga muleka mumupangidde omudaala gwe bulungi agenda ova Kasubi. Omudaala mugumaze mmwe ne muguleka. Kasubi ate ng'akola ki? Kusuubula? Asuubula. Ng'akeera nnyo saa 11 yaba afulumye. Bwe muba mugenda bwe muti ku ssomero nga ye akomyewo. Ye Hajjati ani? Hajjati Hawa Nakalema yakakola hijja ali fresh. Olwo gwe gitunuulidde ddi? Tubuuke waawo. Umura mpozi umura Mungu wajimpa alhamdulillah njagenda. Alhamdulillah. Kati esomero masomero lya Basiraamu oba gana ga bulijjo? Basiraamu ddala. Eddiini ogiwa kitegere jjuzo. Ye Basiraamu ddala ddala abantu balimanyirira abo balita Namuŋŋoona salafu.
lya abasiraamu ddala we natandikira nasale mpaka senior 4. Wow. Lwaki wasigala mu ssomero lyerimu? Maama ngali mwaguyira asobola obbannyonnyola nti sirina ne bamugumiikiriza. Abasomesa kambayitire ku kabalagala fu nga bayita naawo n'anyumya nabo. Maama nnyabo gakulopa. Buli ssaawa bayitawo anyumya nabo ye nga talina obwo obudde bwakubawa byakulya alaba mwana ayitawo nabo abantu walirireko break. Maama. Era ng'abagamba bw'owulira nti oyinawo osobola oyitayitawo ofune ekyokulya okomewe wakooli. Maama ali wa kika ki mukambwe? Obanga side zombi azibeera friendly and motherly. Zonna yali azibeera naye nga ebiseera bye ebisinga abimala nnyo mu kukola kunoonya ssente nga mukambwe naye ng'ate atwagala nnyo kuba yali alina abaana abasinga baali bafudde kati ng'asigaza ffe basatu kati ng'atwagala nnyo ate kyala ng'akuŋŋaanya nnyo abantu ng'ayagala nnyo okubeera n'abantu nga bangi. Eri maama wa kasapatu kagogo? Kagogo ng'akubirawo ate ng'alina security y'amaanyi. Kikyotegeeza mu ekyo? Maama wange nga mubeerawo bangi ewaka naye nga maama yetegereza buli mwana ali ewaka. Walaze ewaabwe agenze okuluza amaze eddakiika mmeka ng'ate ayagala nnyo buli ssaawa mubeere ku ssomero eddusu ngenda okukalanga amaato gatuusiza wala yali akozesa eriiso maama waffe nga bw'okola ekintu akulaga liiso n'omanya nfudde. Yalina ngeri eriryo oba lyalidde? Lyalidde neakozesa eriiso bw'ati n'alinyigamu katono n'omanya agenda kwingira. Nolowooza sapatu yakukola oba yakumenya? Yankolako. Nekirala yali alwawo okukuba ng'akozesa nnyo eriiso lye n'okubeerawo nga nammwe mukimanyi bumanya nti talina budde bwammwe. Bw'okola ekyobusiru ajja kuyisaamu. Ng'ate maama waffe ne ku ssomero amanya nti mbeera bize bano abaana nyinza obutabawa budde kati buli musomesa ayitawo nga mga abambi mbakwasizza. Bannange gwe buli kyakola gwetwale nti gwe kitaawe kuba baatukuba nga buli musomesa gwe baakunkwasa baakuba ffe kibooko. Biki byasinga okukolanga mu ssomero by'effujjo byakubyanga? Nze nalinga kukola ku baana ffujjo bano bapya abo bakayingira essomero mba njagala omanye nti effe baakawokadda. Oli mu class ki? Zonna nga kuva mu primary nga ndi muzibu nnyo kati mu secondary bampa obwa prefect. Bakutaase bantaase naye nga taaga ngiteeka eno wansi ku sikaati. Ku sikaati? Nga ngiteeka ku sikaati kati nga HM buli wansi nga agamba lwaki taaga eri wansi nenjija negiteeka waggulu bw'avaawo nga ngizayo wansi. Olwo oli prefect waki? Information. Nkeera ku makya ku Monday nempaayo amawulire agabadde mu ssomero lyonna ewiiki namba. Mpulira. Naye nga ntya maama wange okuba nti bampadde sasipe ne bamuyita wali bampadde sasipe nga maama akuba parade. Maama baali bana bazadde abakuba parade n'agikuba n'agisawa n'ayita parade yonna n'akuteeka mu maaso n'akuswansabula kibookozo ng'era effujjo lyange njagala nnyo ne likoma mu ssomero. Bakubire wano naye tebakulopanga kubanga baalyangayo paani. Baalyangawo paani naye nga bamugamba bugambi ffujjo naye ayagala okusoma. Kati ekyo nga kimusanyusa. Ate jjukira alina omuwala nze omu. Effujjo ly'abalenzi wakuba bino by'ofunyangako kiwunyako kiri obukambwe. Nakula mu balenzi babiri eka naye nga waliwo n'abalala. Kati ate ne mu kusoma Oluwarabu nasomera mu balenzi bokka nga ndimu omuwala omu. Era kyova olaba na kati mbeera nnyo n'abalenzi nnyumirwa nnyo okubeera awali abalenzi. Lwaki? Kati nabimanyiira abalenzi. Tebakwananga? Mikwano gyange nnyumirwa nnyo okubeera nga interactinga n'abalenzi okusinga abawala. Tolimu lutomboyi lungi? Ate sina lutomboyi naye be nakula ndimu. Kati mpulira nga bamprotectinga buli mwe mbabeera. Kyakuyambako ng'obastadinga obategeera. Ate munnaye nga nze tebankwana. Ng'oleta wanti walina effujjo nga bakwana ng'oba obisaagiramu. Nga tebankwana naye nsanga omusomesa akwana omwana. Nga omusomesa buli wongambako nga nganja gamba ekyemu. Nkumanyi mwekwana ne gundi. Mwe bwana bwawandikanga ne mu toilet. Gundi ayagala gundi. Tetawandikanga mu toya ate ffe. Naye twabeerangawo awo naye nga nze siva mu DC. Buli ssaawa DC ng'eba empita. Misango ki egyo gya gundi teasing? Ku teasing. Omanyi omusango ogwo mubidde agugobeza n'okugobeza ddala omwana. N'okusibya guyinza okukusibya. Naye munnange nga siba teasing bakuba. Yasi ntuuka nga wakatuuka ne nkugamba omumanyi. Kati yeffe bakawo kadde ab'essomero lino olina okuba nga omumanyi. Kati nakumanya ntya nga naakatuuka? Olina okummanya. Kuva kunnyonnyola nasale yonna emmanyi primary emmanyi. Kuva ku senior wano bammanyi gwe wakatuuka waki obedda tonnantegeera. Kyokka nno nga ndi mudde naye nga njagala n'aba boarding bonna bammanyi.
Nijukira bakubanja fees. Mukwano nganze busanze funa kachiti kali live until Tuesday. Twaina HM nga munubbi nga bambi ayina ekisa ati nga mukugoba akuwa kachiti okatwalire omusomesa abadda akugobye n'okamwana agamba leave Shamim until Tuesday. Kati ne bakulina mpaka Tuesday era nezibula nakati leave her until Wednesday. Doza walabanga nga tichanga jana ekitabo ekyokusoma abatanasasula. Nze nga mmanya nina ofuluma mu bagobebwa mwendi naye nga maama waffa nnyonnyola mambi nga nnyonnyola era nga kizibu nze okubeerawo nti saasomye holiday nga nzisoma Saturday nga nzisoma nga tesiina yonna nga lwesisoma nga maama buleyo tusindika ku Sunday kusoma nga ayagala buli saa mubeere ku ssomero musome. Olwo daddy aliwa mu picture? Taata nga ali tatange yali abeera nnyo e Rwanda nga gyakolera naye nga tugendayo ne tumulaba olw'olumu kati awo waliwo twatuuka nga natyo tula P7 awo nga tetulwawo nnyo okumulaba. Temwamunyigira kuba nga tali mu bulamu bwammwe? Just nkiwulira kati nga ndaba abantu nga abaana bawala bainteractinga ne bataata baabwe naye ndaba nga balina laavu eyo atula nanyumya ne taata we naye kirungi it is a good experience naye nga sikirina naye kati ate nze dali nafunamu baganda bange abalenzi kakuyamba ebayo ne figure y'ekirenze eri mu bulamu bwo kati nga nsotula ne mukulu wange ne tunyumya netula ne muto wange ne tunyumya gwali mu makkati awo okulwanagana okubeeraawo mwakwewalanga wange nga tulwanagana buli ssaawa maama affe n'akaaba nagana bannange baanammwe lwaki temumanyi nnaku naye nga ate tweyagala nnyo kati mbiraba wano nga abaana beeyagala ne bataata baabwe ne ŋŋamba kale love nungi kyova nze saagala nnyo muzadde n'ava mu baana be kuba si kirungi. Abakazi fe tusinga okikola n'obasuulawo n'otambula n'ogenda n'abasajja bagenda naye banoba abasajja bano beera ddala munnange banyiiga mangu bano bali basuulawo abakazi nakwatamu obugoye bwe n'agenda. Ki ekikuyinza okunobisa omusajja? Ki ekibakenkoze balina entondo batondowala mangu leero abe nga mwavumu gujja bagira asiba mangu obugoye bwa nti buli kimu mugamako ng'agamba munyisamu amaaso lwabwavu ng'agenda ku musumaali ng'agenda ng'akwatamu akaveera ke musawo ye bansibaawo mugambako ng'anoba abakazi futagana akasawo akasibe kati abasajja be baba nako gumo bbiri ng'anobi buli olumugambako ng'agamba mumanyira lwabwavu ng'anoba naye nga si kirungi abasajja bandibeddewo bambire bakula n'abaana baabwe naddala abaana abawala baagala nnyo bataata kubanga ye muntu gwatunuulidde aba ayagala omuntu era ne waakula okufumbirwa aba atina omuntu afaananamu nga kitaawe so kakati gwe bwatuuka eno waliwo bagati abakazi kasita babeera abato n'amiisinga taatayo mu bulamu bwe atuuka eno waggulu ng'ayagala ku basajja bakulu okuteeka taata mu bulamu twakituukawo koko eyo period bwetyo nze nali njagala muntu asobola kuntegeera nga nze nga tajja kunjajenga ne bw'anaaba alina kyawulidde asobola okusooka n'asooka najja n'ayogera nange njagala nnyo keya kuba nange njigaba kuba nakula mamange ye muntu alina keya w'abantu keya yagala abantu kati nga njagala nnyo omuntu antegeera mu ngeri eyo kati saabitunuulira ebyo saatunulira nnyo egi biki nti ate abeere nga father figure kuba ne muli tekyalimu nnyinnyi ekyatata ntina mbimisinga kati nga ndaba muntu ng'anyumya ne kitaawe bwe bati naye kuba kati nange tatange nsobola mukubira ne tunyumya olaba nti P7 ogimazeeko otanza okusuna amabeere weeyisanga balenzi nze bankuba ku bbeere saddamu kulwana n'abalenzi wali olwanira ki nze nkwana kungambira I love you Ruth ng'olwana bulwanyi soka ne nkikuwunyisaako anti nga musajja tugamba omusajja ne kasita gamba I love you alakusiga sirimu ng'okimuwunyisaako alakusiga sirimu wangambira I love you jjukira ndi kyeru ebitumbo byange ekibiina kwekiri kabeere kazze gwetandika okungamba I love you ate ndi muluto omuboyi nga nkikuwunyisaako kiwuliye obukambwe kiwunyako otyo obukambwe ddamu okyogere kati bakuba bbeere sala wano wasalawo unojja kati nali manyi sina bbeere nga nkyali lulinga we nalinga kafulaati gundi bwana yankuba namukuba yakuba ku bbeere yabwatuka nawulira obulumi bwalanga buva wansi mukagende bwambuke lwetwagone buli mutambula ne pula nga buntambula nzenna nagamba siriddamu kulwana setaba wali ntalo za kulwana tolina amaanyi omumwa nze nwana nze kikonde nkiwulira mwekiri nze nange nwana naye nga okutte ku baganda bange awo naye nolwanyisa mumwa ate awo olutalo ndwetabamu baganda bange neetaba mu ntalo
kuba be nalina kula nabo nga ndaba buli bakwatako bokutte kunze kati mba ndaba buli wemba sibabeereddewo mba mbaliddemu olukwe wabbo bambeereramu awo olutalo nduyingiramu goba okubyoba naye nga kyemmanyi twaziwangulanga twaziwangulanga nga tuyinza kunkwatako nga bwe bali ne bwoba onkubidde eno ne mbayita bajja abaganga bo baata ne bwemba onkubidde eno bajja ate ne bwaba tali mu ggwanga oyo making sure nti n'olutalo oluggwa wadde taliiwo kati bwe tutyo bwe tuli eyo bondi y'amaanyi nnyo nze ne baganda bange tulina bondi y'amaanyi nze nsobola n'okulwana nesigamba abantu bandi kumpi ate nga babrother bange olumu beesanga wano tebaliiwo nga baatambudde bagenze kukola ne mukubira ali eri atasaana kunnyamba n'okola brother ne mugamba omanyi omusujja gunnuma nnyo naye ngwe naano omuntu akulinaanya nina omuntu anninaanya awo that is dangerous nangamba omanyi kubigamba gundi bakudduse mu ddwaliro nimugaye nzijukira luvannyuma nti bondi y'amaanyi ne bwe ndwaza mwana nsooka nkubira baganda bange ne bagamba omwana alwadde bannaye naye nze ndabanga atabuse nnyo agamba taata waali onuga waali anti mugambe mugende mu ddwaliro ne nzijukira nti era kati n'omwami yatuuka nga yabimanyiira agamba onasooka kugamba baganda bakitwala nti abalenzi abawala ababa n'effujjo balawo n'okuluzinga embuzi yaabwe kubanga olw'effujjo lya basajja era nga bwogana nti balinga bakutya kati nze nalwawo nnyo nno ddala mpaka nga nate omala amawulire anti nasoma amawulire professional after senior 6 wagenda mawulire nagenda mawulire nensoma amawulire naye mukwano nalwawo mpaka awo mawulire ate bwe manyagala omulenzi mutwalira maama wange ne baganda bange era nabo ne mubalaga kati ne bakugamba wabula tomukaabya nga bagamba omulenzi bakuwoninga olwomusoma naye amawulire nali sisoma naye mawulire naye nze nga nina mukajanja nga saagala nnyo bwenda bwabamagamba kati amawulire alaba embeera gye tulimu tunalya ki ngamba saagala ate kubonaabona olede mbaddemu nate era nzija eno neeno saayagala wa mawulire olwakutengula bemavaawa nali nkola mama wange yava enamuŋŋoona nadda e Makerere nakola restaurant nga esika chips piraawo era awo ndi kafulu mu chips piraawo nobitambuza eyo mmere biki oyoyo nti kano kapiraawo kano kagateka chips tekako ka beef nogamba bwe mba mbibalidde buli emu ngesanu bagagigula 5 bwenfumba kiro bweziti nfunamu ssente bweziti mbimanyi nabikuliramu amanyi okubala esepiki nga nabala ku masiga mama yali yatuyigiriza ng'olumu yeberera n'ewaka ne mutunda ne mutwala ssente z'ewaka sabula nga nno nsoma n'okusoma ng'oli mu class nali mu senior 5 nga nsoma balancing otya nga nkeera ku makya nenva enamuŋŋoona nengenda ku Kampala High nensoma ku ssaawa 10 nga ntuuse ku dduuka nga brother wange yaliwo omukulu bwe ntuuka ye nga nnyuka ng'atwala uniform yange ng'agizzeeka abali ewaka nga booza kati nze wano nga ntandika nga nkyapa mpaka ssanga 5-6 I'm here like beating pictures nkuba bufaananyi bwe walinga ng'oluyingiddewo awo mbanyingiddewo ntandikirawo okukola bwe nsanga piraawo yabadde yamumazeewo nze n'ensiika aw'ekiro ate ng'ekiro bababeera bize oyinza n'obutasobolawo muntu omu bitabo mukwano ate nga tayagala ogwe naye ng'ogenda okudda ewaka nga nokkookola osomera ku ssomero ku ssomero gy'obeera eyo mu budde buno obwa break gwosomawo obwalanki bwomala okulya gwe obudde bwa bukyaliyo gwesoma bwagwangawo wagwanganga kiteteme nagwanganga nkooya ate nga ku 11 akuzuukusa n'agamba gwe genda ku ssomero olwo nga subject ezisinga okunyumira nali mu senior 5 nali nga Islamu anyumira nnyo ne history era njagala nnyo wandiika nzi kyobaana kati mpandiika era wabiyita na bulungi nabiyita bulungi nayita bulungi nnyo saagwa munnange ate ng'abantu bonna baali bamanyi nti ngenda ggwa twalinga busy twagenda Makerere ndala zijjeewo ezo ezintwala e Makerere yali tazirina mukazi wattu esogera ku gavumenti saayita nnyo kugenda ate ku gavumenti naye nga wayita nayita olwo sekati baba beetaga Islamu yetwalowoozaako kugenda kutandika juzu anti n'oluwalabu wano nga lulimu kiboko nnyingi wano okuva wansi nga ndudajingamuko
kati nga buli babasoma oluwala busiva manju babasomesa bati siva manju nga kibooko yali nkambwe nnyo twasomera ffeddiini baseeka baali bakambwe simanyi lwaki naye ebyo ebiseera nga bakambwe nnyo ng'ayingira ne kibooko ne mugirabako nga temulina kye mwakoze n'okankanirawo ng'era essaawa y'olwebbo muba mu kutya nakuba nti kati bikyuse bambi abaana babasomesa bulungi eddiini naye ffe banaye baali bakambwe nnyo baali bakambwe naye nali njagala kuva dda nga njagala kuba munnamawulire mama nga ayagala mbeere musawo naye nga nze njagala kuba munnamawulire era ng'ewaka kaguddewa nga banaiba bagamba mama Shamim ajja tuleetera gyali mama atandika banaye ekiro ly abantu nga bakuŋŋaanye oludda nga mugaba balina omuntu gwe batutomereddewo naye ababoda bali awo balwala nga muwa nga story no giflowingabeera agaabula bannaayigo mwana gwe muganzi njagala kuba wa mawulire kati lwaki yali ayagala obeera omusawo yakulangamu olusawosawo nga sayansi ezo zitegeera nnyo yadde nga talina lwanda bamu naye nga ye mbulamu bwagamba alina okuba omwana we alina kuba musawo olaba nakati abeerewo n'aganze munnaye nali njagala obeere musawo kati buli mugambe esaazo nga naye obusawo sandibusobodde nakakale wandibadde omusomesa nga nedda wali mutiitiizi nti otyakulaba musaayi lwaki wagana obusawo ndi emotional nnyo nze munnange saagala yakyova nze sikola story z'abaana sikola story z'abakazi nange zannema ne bontu nobampereza ka vidiyo nangamba laba bannaye kyebakoze omwana sibisobola kabikkula kati ndi emotional nnyo nina ebintu bingi nnyo bye sisobola kulaba bye saagala kulaba saalaba muntu ng'alumwa naddala omwana oba omukazi kimmalako emirembe ne kimpisa bubi nze ezo story oli ne bwampita ng'eri etya sigenda mpulira sikola kati nga sijja sobola busawo mukodomi wange olwo akusanga atya first one oli asooka yo the first cut is the deepest is the deepest kuba nze wa deepest eba nakina mwerabira ate yakuluma nnyo simanyi najjali era ddaki ate oba yakola atya kuba it is the deepest nandibadde tukyejjukira yali shallow it wasn't deep no bambi yalina laavu naye oba ate lwaki twebulako ate ndowooza n'agenda nakoma muwuliza nga ali oba UK naye buli wakomawo e Kampala nnoonyaako bambi yakuleke no nnoonyaako nandabako nga kyaliwe saawa kunyinza muko wange aliwo kati ebintu ebyo sibyagala nze kwejjukanya don't want tekuba kwejjukanya naye omuntu akusanga naggambako hi bemanyi ne mukodomi wange aliwo yali atusanzeko n'amubuuzaako mukodomi aliwo talina nnyo zakulemeralemerako talina mulwa Hitler nange namulala neŋŋamba nenkonamu Shamim omusajja akwana atya mwana wange tebankwana bakola batya wanje kwakitegeeza kifa kusindika we bati nedda kuba sijjukira kuba noono gwe nina sijjukira luyankwana mbeera nti kuba kyenzijjukira yambuuzaako ne mmubuuzaako netutandika onnyumya kuba kati okwana kiba kyekiriwo okujja nagamba Shamim ondabikira bulungi badde njagala obeere girlfriend wange obeere mama w'abaana bange nkwagala njagala kukuwasa oli kiwala kirungi onkola bingi bye babiŋŋamba gamba naye nze mbadde mmanyi obukwana obadde olowooza kuba kutya nti ompita n'ogamba kakati otunanga malayika era kyekyo n'okwata omudidi gwa ssente n'oguyiwaawo n'emugaana sente nzanguyizaamu kale basooka bakwata olinga malayika ontambulira bulungi bali bankwana naye ono gwe nnina sijjukira yakola atya yanzijjukira yajja n'ambuuzaako yali azze kulaba muzannyo n'ajja n'ambuuzaako n'agamba ozannya bulungi n'agenda n'akomawo nenke twali tuzannya buli lwakuna n'akomawo n'olwokuna olulala n'agamba mulina omuntu abakuba ebifaananyi mwetaaga projekiti zammwe nga muzikuba ebifaananyi n'atukuba ebifaananyi n'abiwa dayirekita waffe n'addamu awo n'ansaba ennamba antereko ebifaananyi byange nenjimuwa antereko ebifaananyi tutandika onnyumya nemunyumya ku bifaananyi awo n'okunyumya ku mizannyo ozannya bulungi biki bannanga abantu bazannya naye balabye kubanga bannayosesa biki awo pya
netutandika netugenderera shi notandika omusesa ndowooza naye tewaliwo dating tewaliwo biki gezako mpozi kyenzijukira nayina birthday nankolyayo surprise ya birthday nga mwali mutuuse wala naawe just ate tutatuuka nnyo wala just yaginkolera bukolezi ngaaniiwo ndakyali wange saani nankolera surprise birthday neŋŋamba abaayi ngaate bino mbadde sibimanyi nnyo nga tebabikolerangako oli eyasooka yali tabitegeera bya birthday ebya birthday yali abitegeera naye nga alimu lukajjansi no flus ngakuwa nnyo flus nagamba manyi njagala nnyo shopping ate yali banjagala nga bwendi sina fomula zange otyo era mpa nnyo flus yani sente otyo amanyi byenjagala njagala nnyo shopping at least wemba sinasaniŋŋana nenkola window shopping nolisa ku maaso yes njagala nnyo shopping kati ŋampa naŋŋamba genda shopping ku birthday kati omwana wattu ono yakola birthday kuliko cake surprise nentuuka nga sibimanyi ŋamba oh my god kati ate nze nina ekizibu nsanyuka naye nsanyukira mu mutima yeah it is very bad mama wange akiŋŋamba nnyo nnyo omuntu ayinza n'okujja ŋŋandudde okumulaba bannange ne mutina bwenti neŋŋamba naye nga tusanyuse okukulaba nensigala bwe ntyo nga nfa essanyu nga mpulira linzita naye nga simanyi bwe nnyinza ddi expressinga wabweru omuntu alirabe bakuba nnyo nga bw'osanyuka bakuba nnyo ng'oli muto mama nga ate teyankuba nnyo kiri awo where necessary ng'okugunjula omwana naye yagunjuzanga nnyo maaso na bigambo n'akugambako naye nga alwawo okukuba nnyo kiri awo ku surprise olwo bagamba akutema n'akolera surprise nensanyuka mu mutima naye ndowooza ku nalaba nga ye amanye kati abantu abatannantegeera bagamba oba tekimukoledde kumbe bambi nali nfa essanyu naye nalowooza oba tekinkoledde katyo nalowooza katyo oba kabadde katonomu kumbe nali nfa essanyu ekituufu nga tewali yali akinkoleddeko neŋŋamba omwana ono mwakasana I've seen light olwo ng'amaganga kiigo oli agenza avudde mu picture yaye nali ndudde bwente omuntu ndwawo okuddamu okuyingiza abantu mu mutima gwange mbeera waawo nga batunuulira nga bonna obatya amasi batya just mba sirina budde bwa omwana attu n'atandika okuŋŋamba natandika okulaba ngaomwana akola obuntuntu obw'ettabu neŋŋamba okay pata netugenda mu nikaawo after how long after like oba gyali myezi 6 wow kati ewaffe nga banjigiriza brother wange anzirako Shay that is why kati nga ayogera ekigambo kimu buli wabeera ne mama affe agamba nti ekikulu si kya mikolo gino minene gyakwejjalabye egyo gy'abantu bano balala naye tomuzaalanga omwana wa haramu mu byonna omekinganga sure ne bwe tubangawo batono okolanga nnika ova muzina yes kati ate twewuliriza nnyo mwagala nnyo njagala nnyo kati tubeerawo nga twogera buli wembeera nga nnumwa mukoonamu bw'aba alumwana nkoonamu kati ne mugamba nga sityakulaga mamange muntu gwe manjagala ngendayo ne mumulaga n'agamba nga asooka buuza ekibuuzo kimu musiraamu butaba musiraamu ate bata mamange batalina budde bwawe bwebagga omwagazi bw'oba onoomukyusa oba oyagalidde maama oba oyagadde bibi mba neeyagalidde naye mulimu ebintu nga mulimu kati family ze twakuliramu ng'ekituufu waliwo woogirowoozaako n'ogamba tuvudde wala ekitiibwa kyaffe eddiini kati n'ogamba ku lwange ne family kino kankikole ate nange ndi muntu ayagala eddiini yange ng'oggyeko family eddiini yange njagala ngikuliddemu sirina kibi kye nnyinza kugamba nti kino kyaninzije mu ddiini yange ningenda mu ndala okitegeera kati maama ne mutwalira n'amulaba nempita baganda bagenda bo ne bamulaba n'angamba mukole nnika muleme kukola zina olwo omulenzi agambye atya ngalyokke nakyo ye biko
ngalyokke nakyo ne tugenda ewaka yali abantu batono nnyo balinga 10 mikwano gyange batono abafamiresingako twali 2 baali batono nnyo nga 10 mikwano gyange baaliwo nga 3 n'abafamire ne tukola nnika neggwa ne batufumba emmere awo twanyumirwa na nnyo kuba twali waka ne tunyumirwa ne tunyumya ne tukimala onakutwala n'otandika ettooka oddifumba nenzala first born wa mulenzi muwala mulenzi noga omusika mu mazzi nenzala first born ba family yange nesanyuka ze nasooka ne mukulu wange okuzaala nensooka n'omuto abalenzi ate nga bo baali bakuze nga bensuubira kisuubirwa omwana omuwala kisuubirwa munnange naye bannange bandagala avu nga nzadde first born ate nga mulenzi ng'ate mulenzi nendaba laavu ya maama nti yaddala be bamukola ne tayiri byonna nkugambye banzijja ewange ng'obuto lwa myezi 3 ne bamugamba nedda tojja musobola katubeere naye maama wange n'abeera nange mpaka kuzaala ne babeerawo bonna baganda bange mu kuzaala nga bali awo nalabira laavu ya maama ng'ebisa binnuma nga ne maama wange ebisa bimuluma nga buli wentambula bwe nti ng'atambula I can't wait for that moment balaba nga batandise iye bannange nendaba maama wange nga nfa obulumi nga naye bumutta nga simanyi we buva nga ate netamanyi we buva nga maama nga yavula ku madaala ng'obulumi bumuluma bya ddala nentuuka ne mugamba maama obulumi bunzita maama neŋŋamba omusawo nga muleba ndiyo bwomu yali private hospital nemugamba neŋŋamba dokita kekandabeko ku maama wange nga sinnafa nga ekituufu mpulira ngenda kufa bya ddala dokita naŋŋamba ate obwedda tusabirira bitulume ate kati owuli oyagala kufa nemugamba njagala kufa naye kandabeko maama eriiso ne bwe libeeri nga sinnafa naŋŋamba kale maama tumulabeko nga tonnafa kyokka nga dokita ali awo atudde bwanti antunulidde yali musajja mukulu ng'abadde yeggayina wange okuva we nafuna olubuto nempita maama nemugamba maama leka nkulabeko katono naga omwana wange afudde n'agenda n'ajjayo akakaya n'agenda n'asooka n'asalira akabbiri n'akubira ba brother wange oyo omutanzirako yali ali yasoma ali mu kusoma degree esooka mu sharia n'akuba n'agamba bannayeffe n'agamba maama sooka osalira akabbiri Shamim tagenda kufa agenda kusobola okuvaayo muleeba naye maama bwe yawulira omwana ng'akaaba bw'ati teyalinda yadde waba nkoleko wabiki yayingirirawo essanyu ly'omuzadde nendaba essanyu ly'omuzadde neŋŋamba banne omuntu bw'azaala bw'ati bw'abeera bawo laavu yo ne maama wo teyeeyongera nnyo okutegeera kiyayitamu ate nali mwagala nnyo maama wange laavu ne yeeyongera nga brother wange yennyini aliwo omukulu amaaso gamumyuse nga takyategeera taata aliwa taata biko nga waali maama nga n'ebyobukoya byerabidde nga takyabitegeera bonna bambi ne bajja neŋŋamba omuntu bwe basanyuka ng'ozadde ne laavu nawe ku mwana we ejja n'owulira ne buli obulumi bwonna n'obwerabira tofuna stitches nothing zaali nnyingi yali omwana asooka nali nfudde era nalwawo okuva mu ddwaliro nze namala wiiki namba yalina kilo 4 yalina 4.5 yes zaali nnyingi osindika musindika namusindika so namala wiiki namba guli mu ddwaliro nani mu ddwaliro nga maama ngagamba uzisoke zigire nga bwe ndyawo ntambula mu ddwaliro naye nga weetuli awo nga ne tubeerawo wiiki namba then nenvayo nenzira ewaka nakasente nokaliwo biko yalina akasente yalina naye ne famire yange famire yange be bantu abatasooka kulowooza ku muko basooka kwekwatira kumufu waabwe basooka wonna wojjira osanga ekintu kyatandise anti bagananyi mufu yakwata wawuli basooka ne bakwata ku mufu waabwe ne balyoka bakola ki nengenda eka myezi egi nga maama tanta yakutwaliwa myezi 3 kala ne myezi 4 omwami waffe aliko ki nga wajja nalaba omwana maama how was the experience okwera maama obannange okuyonsa biki ebyo byonna okuyonsa amabere gasooka ne ganimamu nendwala omusujja kibaawo ne mugamba maama nga ndwadde omusujja ne bagamba amabere mangi okuyonsa ng'obugere tebukaluba eno ng'omwana ali ku bbeere alanze bwankaluba nebukaluba buti yanyonyogera kati experience yali nzibu nnyo ne bolaba namala emyezi 3 yali mwana mulenzi ne bamutwala ku ttayiri brother wange nangamba tebagenda mutayiririra mu ddwaliro ewuze erwawo bamutwalewo omutayirize ku muzikiti ne tumutwala ne bamusibako akagoye omwana yakaaba nenkaaba nenkubira maama yali ku mulimu najja omwana n'agana nenkubira taata we naye najja nenkubira sister bange bonna ne bajja
omwana n'agaana ntuswanga tukutte omwana lwakuba nti tayiriyo ku muzikiti omwana enkeera akagoye bakajjako atereera Sweetheart nze wange namutwala ku Old Kampala mutabani wange omwannyoko omukulu ne bamutayirira esiranga ku mwana mulenzi jjukire mulenzi asoose bamukuba tayiri jjukira bannongooseza omwana gasala mu omuntu yena mulala mwana wange mulenzi ayinza okufuuka nizo mutwala okutobota amagulu kugambye omwana yakaaba neŋŋamba banne bazeeko akanyama k'omwana bakajjeeko dda tekaddako omwana yakaaba gasala kutuuka waka olwava ku Old Kampala tukyatuka na Mengo tebamusiba kano kagoye wo yali bakasiba akonze keŋŋamba ako nga tekannavaako kati omutayiriza yali atugamba buli wekakala muyiweeko amazzi kaluma baaba natuwa okufuka n'alaajana naye yiyi kumakya kukumira bbiri awo gakagize n'akaaba experience ya tayiri yampisa bubi nnyo neŋŋamba mukama singa nziranga muzaala tompa omwana omulenzi yakaaba nnyo ne bintama kati ne tutandika okugenda mu kugema obwoka ati yafuna bwoka ate yafuna bw'ate tewafuna kyoka kama mulungi ne tutandika okugenda mu kugema kati neŋŋamba bino byonna nze sibola kugenda wange nga bino byonna bikyaliyo namugamba omwana mala kumimalayo bino ebyokugema wesibe nti maama yaliwo maama yaliwo kati talina bamaama nga gwe maama awo kyova buli muntu akyalina maama mwagale bannambye ekyo Allah bakuwadde kati nemala nenzira ewange kati nga mbimanyidde nti obeera n'omwana oyina omukola bina alina okulya naye nga buli lunaku era emisana ku makya nkeera nekola emirimu gyange nemala nentikka omwana wange nenkubira brother wange nemugana nankima nenzira ate ewa maama ku mulimu nentuula eyo nga maama alina omuwa emmere biki omusajja abonaabona naawe bikubaza mpaka maama we yagamba omwana mumumpe netumumuwa yamutudizayina emyaka 3 wow bana webaza Allah isa mikono maaso kubanga omuzadde era nsaba mumpangalize maama wange bannange maama yamutuwa omwana ali myaka 3 awena olwotandika ddi okuzannya katemba awo nali natandika ddi okuzannya wamaama gudda kuba ebifaananyi byonna byonna muli mu kuzannya kati wabalansiranga ki olubuto neki bwemba embuto sikola kintu kyonna oba kuliivu mba ntudde awo kutambula genda maama wange kudda waka nenneebaka genda maama wange kudda waka nenneebaka genda kwantinento siyina kirala kyenkola nga ndi lubuto mpaka myezi 9 wagikuba wali paka wensindika omwana neguni nemaya guni ani maternity leave nevaayo nayo nomala ogimala ate bwe mala ozaala ntereera bulungi naye mba mbuto mpisibwa bubi kiki what happens mbeera dehydrated bisaa mbeera ku ccupa mbeera nsesema nnyo nozamya ekimu kiba kimpunyira bubi buli kimu kimpisa bubi nze John yabonaabonanga nange nembuto anti nze nduleeta nze siva ku stage abantu abasinga balozanga n'okuzaniramu ebigoye if eryanyi lyemba nalyo oba omumanyi mbanga sino track munnange nze munnaye mba munafu nnyo era mbeeraawo amaanyi genfunamu gakuyimuka nenaaba nenyambala neŋŋende wa maama era maama wange yaŋŋamba saba nnyo mbeere nnyo mukibuga kubanga singa bwe ndiba mu kyalo olivugaga buli lunaku ojja wemba sirina amaanyi nenkubira brother wange nakukima nemugamba gaganye leero naye ate njagala kugenda wa maama ozoberanga ki citroni ng'oli lubuto oba osse wansi oti ate mba n'olubuto nga kisaka naye baganda wange basinga obonaabona nga ndi mbuto era brother wange ku muwala yaŋŋamba tonjagala nkwegayiridde kubanga ndi busy olaba abasajja nga sitamala okukufuna for example ng'oli mu katemba aba ayagala kujja ku stage tekyavaawo ewuwo ayagala nnyo art ayagala nnyo art ekirala nze ndi straight mami ndi straight nnyo n'omuntu gwenjagala oluba okunfuna bwe papa nga nkubulirawo byenjagala nebyesaagala naawe mbuulira byoyagala nebyotayagala tebikyukanga nko paka kati buli omu kyeyayogera mu ntandikwa yes era buli webigezaako okukyuka nga nkujjukiza nti naye mukwano nze bino byenjagala kati olina abaana babiri mwana n'omulenzi mulenzi ogenda muzaako nga bbanga ki myaka 5-6 era kyakuyisa kyekimu experience eri gyewayitamu tekyampisa bubi nnyo naye era natuula oba nange nakyemanyiiza kyejo omanyi mami waali mami kajje mba mutawaanya kati ku muwala ye bwe lwawezaawo enna ne parking era neŋŋende wamaama noddayo naye nofuna stitches era nga omaze ozaala
naye kuno tezaali nnyingi ng'ezo oli kuba omuwala yali mutono. Yali mu 3. Soko nyumize ku stitches wano okole yasooka okumala ekizadde. Ate nkugambye wa maama emyezi egi. Ena. Uze batewonanga. Naye era maama. Wabanga wawaggale. Uzi. Oba ojjayo ddala buto. Luba lutalo nga bakalamoja kwegoba. Mnagenda ove wa maama nga ndi bulungi oteredde. Ate kati jjukira bw'oba wa maama kati bwe tubeera ewaka oba oyagala kugamba mpeke kangule mpeke biki zijja kunnyiga buli kimu naye maama wange buli kimu lokolo kaddo ku kaddo ng'alinnya n'amanyo n'ateza n'agenda mu kyalo neereetera eddagala n'akugamba ogenda n'aba eddagala ogenda kujja eddagala emmumbwa biki ate wawula wuzi yimu katambula wali katuufu kati abaana tabazza ka myaka 5 kati nawezezza emeka omuwala agenda weza 5 kati tutuli mu plan kati ninalinawo projects wano nnyingiko eno bwe njimala nina project ejja mu May. Watandika kati okuwandiikira emizannyo ngulu like omazeemu bbanga ki? Nali mazeemu oba gyali myaka 2 ku 3 kati director w'ekibiina gwe twasanga abantu be yali ayina ne bamuddukako kati n'abeera depressed kuba baali 4 bakyali kibiina kyekyo yali streamline ne bamuddukako bwe baagenda n'abeera depressed ne mugamba leka tuwandiike omuzannyo naganze sikyayagala kuwandiika kati nalinamu kakwano kange kamaya ne tuwandiika enkululo z'omukwano gwe muzannyo gwe nasooka okuwandiika ne tuguwandiika gwali mulungi ne tuguzannya ewakato buli omu n'agamba naye omuzannyo mulungi director n'atuyita n'agamba mulabi omuwandiise omuzannyo omulungi ne gunyuma bulungi n'agamba kati temulekerangaawo ne bwe mbanga nvudde mu theatre ne bwe mbanga ndaze wamma mukikuumanga kati nze njagala nnyo okuwandiika ate kuva wali eri mu secondary nga njagala nnyo okuwandiika ne essays biki kati nnyumirwa nnyo okuwandiika buli kyendaba mbeera n'ekitabo ne pen buli kyendaba nga mpandiika bwe nfuna obudde nga mbigatta so kati enkululo y'omukwano wazzaako kyawe muzannyo ki emira gyezowandiika nenkola enkululo z'omukwano nenkola entengereze nayo nagikola yali red carpet nemala nenkola enkwe za sembuusi sembuusi waffe Patrick nedda mukwano nali simumanyi namumanya nkulaba gy'olaga in fact bwe nagustaging ku Bat Valley yajja n'aŋŋamba mukwano nina enkwe nnyingi mugamba nedda taata nze erinnya lya zebuzi ate ne linnyumira nga teriri nnyo common neŋŋamba kankozese eryo. Okay, so kati olina experience eyo n'emizannyo gyonna erina kyekwongerako. Do you see that you're progressing olinnya? Yes. Ndi muntu akola ekintu ekisooka kuba emizannyo gye nasooka okukola egyo ejjukira egyali ku Royal nga ogifunamu kitono olumu ogiteekamu n'otagifunamu naye nze bwe nkola ekintu ekisikifunamu ŋŋamba waawo abadde ensobi ntereezeewo ntuula nzekka ne neekonsolinga ne ŋŋamba ye wano wabaddewo ensobi naye sijja kupowa. Toyita ba directors kuyambako kuyitamu ku mizannyo gyo? Mpita n'entengereze nayita nabayita neŋŋendayo manyi okugenda kati ntawanya nnyo John Segawa na kaera ne guno yangambye ngendera kujja last abaana baleme kutya nnyo mu kituufu. How do you manage John Segawa? Abantu abasinga bagamba nti like muntu ayitogera black and white gabwe kiri oba kikuhaati oba tekikuhaatinze yakugambira nga do you like it? Nkyagala kuba nange bwendi nkugamba wantama nentambula neŋŋenda nompita noŋŋaja nga sijja kusobola kukola ndi busy naye bwe nkugamba nti nja kujja ngenda kubaawo ne bwe mba ku ccupa gwa ŋŋamba genda. Kati Uncle John namulabira ddala nga yali alina kuba taata wange kati nze nga buli kyakola oba aboggodde nseka binyumira byako nakujja mu group leero enkya nakuzaamu nowesanga ng'oli mundala n'omukubira nawe gwamanyi oba ojja oba tojja gwamanyi kati notwanoga waikaontawaja naawe ekyokola okimanyi tonsumwa bane ku ssimu yaye n'omukubira mugamba Uncle John wampise naye ngenda tuuka muleetisanga 6 ogira ddala bireke ate era n'ogamba ku 6 gwe nawe kaŋŋende notukona gwe yagala tukole. I know. Yes, kati nze natuuka ne mutegere kyalanga mwagala nnyo. Lwaki omwagala? Akola ebintu bye nga abiwadde obudde nalabanga emizannyo gye nabakama mbaya kati nga ebintu bye engeri gy'abikolamu abiwa obudde bweba stage agiwa obudde bwe ziba costuming nga agiwa obudde kwegamba nga ayagala production n'agireeta buli muntu n'avaawo ng'agamba oba abantu temubadde naye nga buli muntu atenda production kwegamba omuntu alema n'obutalaba nti mwabaddemu oba abantu batemuli naye
nga production nnungi asaamu ssente bazivuddeyo batezivuddeyo Uncle John ng'ateekamu ssente ze kati nga nze mwagalako ebyo kyakubiri Uncle John nga mwagalako okuba nti ali real Ochechi nti yajja nakugamba gwe naye no tomanyi kuzannya kati n'otondo wala oba n'ogaakanzireyo newekirekinga osegeera kati nze ebintu byange byemwagalako abalala batamwagalako infact n'okusasula John asasula bulungi kati ekyo asasula ye muntu yasooka okumpa ssente mu theatre nyumiza zansanze mu lunaku lwensooka okukwata ku nsimbi ya ku National Theatre ng'eweerako n'engikwatako nti ate nga ya bbaasa tebagikwedde na mu ngalo bw'atyo omulenzi oyo waddaaki ne ŋŋamba yalabbi bulijjo ssente ya theatre enyuma weoba bwetyo ne ŋŋamba yakuwemeka ezasookera ddala omusaala gwo buli lunaku bali batuwa 10 nze kubajjukira zansanze buli omu yafuna nsimbi ye kati ezange zaali 10 ekituufu nga mu theatre teri yali azimpadde ebbanga lye nali mmazeemu n'ebyono gye wawanikanga emizannyo ate nga zonna ate okwata ne ku zizo nosaamu nembabagamba mugenda gula tiketi mugenda kukola kiri mugenda kukola kiri n'okweyambaza kuko koyambaza kuko nejjukira no John akwambaza n'okwambaza nkugambye natuuka wali nga ndaba buli kimu kipya kakyaliweekali emmere bagireese transport bamukuwadde era bagamba tugenda kuba ebifaananyi nga totaddeemu yadde tebaga nti tusonde emuteeka ne babakuba posters bagenda kujja Esther abapime engoye nengamba simanya tuli mu Hollywood nga tuli wa John ekirooto kya John ekyo kola Hollywood wano nasanyuka nnyo mitwalo 10 wakolamu ki mitwalo 10 mukwano naziriya sirina kye nakolamu nadyanga ziri nze nina system by the way sente ya theatre yonna we bagimpeeredde nsooka giryako nga sina kye naagikozeeko nsooka kugyetwalako out nentwa nenjiryako ezifiseewo ze nkolamu ekyo sinawulyamu mwami wetwala out mwami yaliwa mu out neetwala nze nsooka kwesanyusa nze yinginya nti mwanange neezaala otyo nsooka neneesanyusa omanye omuntu yenna kasitaaba nga tuli musanyusa so asanyusa balala nsooka neneesanyusa bwe kaba kakoko kenjagala nenkalya nekantuuka neŋŋamba oke kati abaana ate nga n'abaami bwe bakola omwami nsooka kwesanyusa bwe ndaba akagoye nsooka keegulya nenkeesuulamu kati maama wange buli bwe ndi akakoko nsooka nemulowoozako neŋŋamba omukadde ono yalidde kakoko nemukubirako nemugamba nti wano nfunyeyo eky'ekkumi mukadde walidde kakoko nanga asinaba nemugamba kale tuli akakoko mukwano ati kati nange ndi mukaddewo kati nange nteeka mukundi Uncle John nze mwagala nnyo mwagalira ddala nnyo nno naye akimanyi kyova olaba nze akufuutinga atya okutuuka mu honorables munnange anti kati zansanze kyova nze ebintu bya Uncle John nabyewo nze bampita mu zansanze nga simanyi ani akuyita yennyini yabuuza abaali awo n'omuwala aliwa ndowooza nga nawe yali andabyeko kati bamugamba yagenda kuzaala Uncle John yankubira mulange wa myezi oba gyali 2 nemugamba Uncle John naakazaala naga totambula nemugamba ntambula nanga jangu tukole nze nagamba oba omwana oba afampe oba afaaki John kampise ngenze kukola nga mpulira mu birooto byange tekibangawo ngolani gwosinga okwegoma ebiseera ebyo okuzanyako naye John segawa naye nga buli muntu amutenda bukambwe neŋŋamba nja kgenda kanvume kakole kingenda genda nkolere John nentandika okuzunga n'omwana era gwe wanjigiriza nga omwana mubikke omwana akola bino olina engeri gyeyagalamu abaana n'abakyala era nze omuntu ali nkola ekikyamalisizamu nawe wanteeka ku bunkenke nga nina okujja n'agagoye nga gangi ntambula n'ekisawo nina okutambulira ku boda kati remember omwana bw'afuna obuzibu nga tuli awo ffenna kiba kitulya kati nga obojjawo obugere bikka omwana mumpeeno n'obikka neŋŋamba kati wano nno nafunye nnyo n'omwana bamunyambako kale nganga John amanyi okulaba ekiro n'agamba gwe jankutwaleko n'antwalako ati waliwo lwe natuuka we nejjawo mangu saamugambye neŋŋamba saa 2 akange ntwale omwana wange nzireyo nadde enkya muli haaso akeera najja ku 10 n'agamba gozaalazaala buli mwaka bw'atyo kyokka nno nina abaana 2 ate nga ne space weri buli mwaka oba mbuto ani yagala vaano nga toyogedde nga Uncle John empewo yawadde nnyinyi nga nzigyawo mwana anti olaba ebyokuzaalazaala ebyo muzaalazaala buli ssaawa ate nga bemwereeta okukola
engamba leero luno. Kusomoza ki kosinza okusanga mu theatre? Kati nze theatre mami. Ekisookera ddala nandigambye ekindowooza mpozi bwandibadde bwavu nti naye siinaamu nnyo kyamaanyi kye ŋŋamba nti kino theatre enkoze kino ssente ate kati ze nategeera ze natuula wansi ne mbuuza bankojjo naye ssente mwazifuna mutya mu theatre ne ntuula nzekka ne ŋŋamba tuyinza kukola tutya theatre bankojjo ne baba baafuna ssente omulembe ogwo gwali gwabwe kati guno ogwaffe omulembe gwonna gukyuse tuli mu era ya WhatsApp ya biki ne mmanya nti wano osooka n'ofuna erinnya bw'ofuna erinnya omanye bw'otunda ekikyo ky'oyina okiguza abantu okibaagazise bw'omala okibaagazisa kola nnyo okulaba nti oleeta abantu mu theatre basasule ku mulyango ofune ku ssente ezaawamu obengako kyokolamu nga kyawamu kuba tolina muntu agenda kuyita nti akuyita muzannyo gwakusasula obukadde 10 mpulira kati ekyo bw'omala okitegeera ekirala weeyise bulungi eri abantu buli muntu mu industry gye tulimu nti oleme kulowooza nti buli bakuyita balina kukusasula mulimu ebintu nga bw'okkiriza nti bano bakyali bange tukole ffenna tuzimbe theatre wamu nti enkya bwe naastaginga bajja kujja nfunemu naye singa staginga bajje bafunemu kati siina nnyo mpalana mu theatre saagala nnyo kola mpalana n'abantu abula abantu nabayigiriza bwe bawangaala nange bwe njagala bawangaale nange olina layini gye wakubawo nakubawo layini nti bwemba tuli mu kukola tukole bwe tuba tusaagamu tusaagemu bwe ndaba nga tolina kiddako kkiriza gaana ngenda kukuta kuba kati wano theatre lwo waatuuka kati ng'obikoze byonna kati nga weetaagamu ssente kituufu nga si lwali nga si lwali nga weetaaga ssente oza ki ekikufudde wetutumu TikTok emizannyo gy'owandiise oba bina Uganda actually naye babigera mizannyo gy'owandiise oza ki ekikufudde wetutumu drama skits drama skits na skits ze nasooka okukola nga zaalwango ne zitambula ne tuddamu ne tukola n'aliya emboozi z'amarwa nazo ne zitambula nnyo kati nenkola kitonsa n'atambula taggwako ankoledde nnyo eyo project ngifunyemu ssente nnyingi eya kitonsa emboozi z'amarwa tetwagifunamu twagiteekamu nnyo yakutunda butunzi yantunda butunzi naye cash tetwafuna twateekamu nnyo nze n'aliya twateekamu nnyo ssente ate nga tetwagala nnyiza abantu betukola nabo kati nga ffe tukwata mu nsawo yaffe ne tuwa abakamera ne tuwa abaana abatuna n'atweditingirako kale ne tuteekayo abantu babirabira bwerere ku YouTube kale ate nga n'obulanga ebiseera ebyo bwetwakola emboozi z'amarwa bawabo obulango babawa ntono ate mulina owaako producer mulina owaako biki kati teyatuwa nnyo ssente apeyinze off ofunyemu tufunyemu aliya yaliwa okyali naye aliya gyali ku Bati Valley akola tokyali naye tetukyakola ffenna lwaki what happened buli omu yatuuka n'afuuka busy ate ne project yatuuka nga tetambula buli omu kati nze bwe nakola kitonsa ate n'atambula kati ng'ate emboozi z'amarwa nga zituuse waliwo story weetuuka nga mugiraba tekyayongerayo mutandise okweyokoonako n'ogamba naye kati twatandika okwogera ne ŋŋamba aliyo oba tuleeteyo ekipya eno nga tegenda oba tuleeteyo ekipya eno nga tegenda ne tutuulaawo nesooka ne twalowooza ku scripts nga mmeka oba ne tulowooza mu kuyingiza abantu mu mboozi z'amarwa ne tuteekateekamu kaawo abantu ne tutuuka era nekigaana aliya n'akola Nakayiza nenkola kitonsa kati ate bwe nakola kitonsa n'akwata ne Nakayiza n'akwata buli omu n'afuuka busy olwo Bruce mukwatagana mutya lockdown Bruce yali ansula kumpi ne mukubira ne mugamba Bruce tuli kumpi wano lockdown tumukozeemu ki ffe tweri kumpi nso otambuzaawo ebigere naawe osobola okujja ewange naŋŋamba tukole ne mugaa kampandiike ne tutandika owandiika nga kamera nziyina mu nju ne tutandika shooting ne tuteekayo kitonsa n'akwata n'anyumira abantu ne tukolakaawo ne ku challenge z'ennyimba nga bajja nabo bona abaspice nga bajja eka ne batusasula ssente ne tukola challenge ffe ne twalabako ku nnaku mu lockdown yagiramu neŋŋamba bannaaye talent wano ogirabira olyanga mu Congo ompulira bajja ne batusasula ne tulya enkoko baazidde zonna twazikola nga bwe tusala keeki besikala amawulire tolina kyogafunyemu okujjako Katemba kati ate Katemba yandeetedde okubanga ate amawulire ngakola kuba kati anti omanyi mami TV zaawano kati sooka ne zitunuulira ozongerako kyatenga batuufu
kuba naye aba ayagala abeere nga si yakupika ennyo agenda okuteekamu buli kimu kati namala ate Uncle Kato yasooka okumpa omulimu wano gwa TV B24 mwaka mulamba nga ndi awo nkola ku B24 kati TV nengenda nga nasembyeyo okukola n'aliya ku CTV ne tuvaayo kati tulina walawudi neekozesa nakola gundi yange executive media yaliwo eyo kyano gye nkolerako ngenda neetekayo nenja nenkola interviews zange nengenda bwe mba ngambye kangende kati Mami Ruth ayinayo kinengamba nampita nanga Shamim jangu nkwatireko wano nenja nenkwata wakayo ne mukuteerayo nefuna obulango nina obulango buyitirivu wow that's nice nembala nengamba natula nembala nengabwe nfuna yabo obulango bange bwe bati nefuna sente zange target eri bweti buli mwezi setaga TV executive media kati an executive captions ye company etwala executive media so waliwo ekola emizannyo n'ey'amawulire wow zonna ziri under you zonna ziri under executive captions kati Zubedah ajja atya yekitonsa ye Zubedah kati yayase namukwakula era namukwakula gw'omuwandiise naye mu stars bangi how do you manage these people they are my friends nagambye nkola nnyo emikwano mu byonna nkola nnyo emikwano namukwakula akwata ku ki muntu asuubira ki domestic violence banaye wabula okubya ennyawo watuufu butabanguko mu maka baana basajja bakazi lwaki eriko Uganda versus Nigeria kuliko omukwano gwange Ken Erics mu Nigeria ajja wano wow nagendayo ne munyonya ne mugamba walinya nyonyi nagenda Nigeria mama walinya nyonyi nkutidde wamanya otyo man so postinga nnyo I know walinya nyonyi nalinya nyonyi gwali gusoose neva wanedda ogwasooka mbadde nga nzirinnya ng'olagawa just kulambulalambulako ku nsi ndala lwakote tusaagala nnyo okupostinga experience yali etya experience muna ensina gye nakifunamu kuba ne brother wange yankuba nagamba kibadde kitya kuba yabadde nga azirinnya kati nagamba kibadde kitya asina kyempulidde kyempulidde nga ndaba bya bulijjo oba lwakuba nti obasa nali sikiwadde nnyo budde naye sina nnyo kyenawulira first time ana travelinga n'omukulu otyo nange ninnya nva wano ngenda Nigeria by invite oba gwogenze bugenzi kusagula nagenda nga bansuubira era bampikinga Abuja genda Abuja tuuka Abuja nina be nali nsoose okulaba Abuja nengendayo netunyumya nabo bali ba actors nenyumya nabo ne bambuuza ku theatre ye Uganda film industry eno etunyumya ne bambuulira bo bakikola batya okufuna sente mu talents zaabwe nenvaayo nengende wa Kenerics abeera Lagos neninya era nabo olinyawo nnyonyi kugambye nnyonyi obulamu era okuva Abuja mpaka Lagos kisinziirako ku sente neninyawo ennyonyi mpaka Lagos sawa dakiika zontono nnyo oba Lagos mpulira natuuka Lagos nga nfuna Uber VIP treatment nga ngenda nga nsinkana omukulu theatre practitioner ekirungi alina masters mu theatre nga ngamba njagala ngenda kujja Uganda nanga ngenda kujja Uganda for that project I'll be there nendowooza oba asaagamu nga ndaba byanguyiza nnyo nangamba ngenda kujja ndi serious anako obuguliza alabikiddemu ku Nigeria Kenerics w'amaanyi nnyo azanya bulungi nnyo ddala zanya ebyo bikarakita ebyo ebinyiiza ebyo sola muno ya featuringamu oba ajja kujja nga guest agenda okusookera ddala ayagala kujja okwogerako ne ba theatre practitioners tugenda kuba nabo ku National Theatre yes abaweemuko ababuulire do's and don'ts bo bakikola batya eri kwegamba just kubabukulako ku bwongo n'okulaba ku muntu abantu gwe beegomba basinga abaana ne ba filmmakers nabo twabayise bajje then n'asaba abeemu featuring so agenda wano 18 November agenda kubaamu ajja kutuuka wano nga 10 totuseere agenda kubeerawo ennaku nga 9 ng'anyumirwako ku Uganda totuseere twabawadde buwi theatre y'emitwalo 10 tubanga abakuwadde obuwi 10 just for how long how many hours like 3 hours kuliko ebintu ebirala bingi bonna tulinako abaana bato abajja okwogera ku domestic violence abayisa atya tulinako abagenda okuba saxophones
tulieko ku maloboozi omanyi theatre enyuma enamu sounds yes MDD ena tugenda kumuleta tumuteeke ku stage awo byonna nga biri live anakutaddemu ssente amaanyi goyogezanga mangi nafunyeko ku ba sponsors abantaddemukko kasente naye akasinga nenkajja mu sawo yange ng'okwata wana walina okuba ebbina walina kuba bbina kati waliwo ssente bisobola gaana bina ligane ne sente zigaane otegedde naye nga lwaba bwambala lwaki ofunayo n'oyambala nze seera waabwo wano otuna obubina contract nze nagisookamu wangi soko nnyumizi bagaa nti batunda obubina batunda buli kitundu kya mukyala mabeere hips nalondako bubina naye nagenze baba bwa fiber buno bubatawanyanya obuyina gye buzimbamu ng'omufaliso nobeera ku bunkenke tekabigula katuuyanya nnyo leero akazibugumu bwe liyitirira leero bwe kusanga kati okola otya kati nale twalese silikoni omukola otya silikoni mulungi nnyo abantu abamu mwebuuza undi yajjeewo akabina maama nga kate kano kayitiridde kalungi silikoni mulungi alinga fresh owange kiki oyagala okugezaako tugamba nti waliwo gw'omanyi yaguza akabina anti kati nze kankubulyeko kuba nze mbamanyi bakasitoma abantu otyo mbamanya ate era nze kulaba bulabi bwe nti nemmanya kambale kubeera ne silikoni tanyeenya awamu ate ekya silikoni olina okumanya silikoni nti nenkana nte sayizi yange eri etya babadde bamanyi sirina kabeeka saamusaamu oleeta akanene nnyo abantu bakulaba mangu kuba nze kati waliwo newenkamba ne batategeera nti nkambadde balabira ate kati nze seera ate kanogwanga Zadamye era ndaba ninga kanu kajja kukolera bakasitoma aba. Kiva kuki okusesetuka wali ogutwala wako nga kayisi nikatambula. Abatamanyi katambuza, abatamanyi kuba kati waliwo akokuteekamu obuteesi okwata n'oteekamu. Otya mu mpale munda. Nga bakakuwa naye nga bigundi bino ebigundi kati nga olaba nti akabina kava wano kati kayitano kati tukikuwa n'okiteekamu buteesi. Netukwata kuli ku skin. Kati obwo obusesetuko ino kafuna tukakutungira. Katuka mu kipale nga nkyambala n'oyambala kakati omwana atuwa mulimu mungi nnyo mulimu gw'amaanyi ate ne silikoni alinamu ku mulimu ati omwambalira mu kaveera ati mubiri ku mubiri asikattira katukuwa akaveera n'oyisaako obuyisa mulimu gw'amaanyi munnange naye wetuba okimanyidde kifuuka nnomo order of that day kyokka abantu netulina tebalina obubina bayinza okukasa obubina bwabwe abasinga bakasitoma abaffe ne mba celeb waliyoko ate banasooka kulowooza nti reipi yayambadde reipi nasooka kulowooza reipi wakoze otya era namuyita ne mugaa reipi sooka ojje bro lwaki obigula ennaku zino nangamba kwatako nange nakwatako kaddala naye watyamu kaddala akantuke kalina weyabeererawo awo nga talina bulungi ng'alinamu hiipu zino naye nga abinanga naye alayika yakola nnyo sit-ups squats ani omulala gw'omanyi bangi ngaani Leira Kalanzi oyo takyegaananga ne anti ono anti Leema kasilikoni kamunyumidde lwakuba sayizi twafunye ennenemu batakola exercise ez'obuleti nedda exercise mulekeraawo ziwaayiriza mami exercise tulekeraawo ziwaayiriza exercise zijja gradually oyo njagala mumuganira teziyiika buyiisi bwe zityo nga mazzi olabanga lweyipi lwemakyaliko abadde wakinga out nnyo ng'akola n'olubuto olubuto ne lugenda mangu bwe luti anti bwe lugenda eno nga enyamedde eno kubanga tukekola sports wangi nga yabadde nnyingi eyazze aleero mwana wange nange nasala olubuto naye ng'eyange teyayiika genda mangu bwetyo anti yo naturally akabina tekaalingayo akaaliyo ate nze nno ninaalinako mukwano oba we bakabugazi bwoti namala n'ekizuula nendekerawo okwebaka ekyobugazi bali yagamenti n'ekyobugazi twala akabina naye waliwo n'okubanga tokyebaka naye era nekagaana ebintu ebimu tetugenda bikaka omanyi ne jimu eyo jimu ate nekirala anti Leema namulyako nga kugamba si muntu nnyo wa jimu gayaavumu no of recent abadde akirimu nnyo abadde nozanya emyezi 4 ku 5 bakoze jimu myaka kisinza nti ogenze okukola weekati oba ogenze okukola ki wala focus ng'ebeera wa njagala eyo jimu ye gy'agendamu alina personal instructor mwetaago bw'abanga akanguwa bwe kati ng'olusala eno
kayiika buyiise eri nakateka mwana bajja kutuuza mu bigambo wangi asinga n'akaako bajja kutuuza mu bigambo mwana kati kizoke omanyi okwewuliza obulungi wawulira nga gyekimuliza obulungi leema akambale tewali buzibu nze ndi ku saidi ye because it is okay to me it is very okay wona abatambala mabeere nabo ndowooza kye baagala nago ogatunda nedda kabina kokka marenge nakugamba onguzeeyokko maama we nange ntekemu nedda kaleke maama oba wataddemu kumenyeka nnyo nze nina nakyo gifted by nature yeah okay nga tebiyinza gaana nga bwe nagambye maama nga tuwumbawumba naye abantu babaleke omuntu bw'aba yambadde akabina banaye mumuleke ya mulimu engoye nga mutufuna ffe tulina okuwulira obulungi nga sizammwe mwekka muleme kubeera nnyo bajjajja tubasangamu ebikooyi munda nazimbe naye maama omuntu amala bwambazi kabina nabanga yasse omuntu ne mutandika otumalako emirembe muntu ne mumujuza ku tiktok muve ku bakasitoma bange bannaazi tujja ate nno tukyakola kuba buli emu batawaanya ngeno tufuna tebava mu inbox banaye mubeere bulungi esirikoni wa bbeeyi mu kamukinaana bannaazi ayinza okujjula mu inbox yange sijja kusobola Shamim baayi